Wala osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiddwa olwaza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi kuyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnabyabufuzi munnamateeka musomesa mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa buteera munnabyanfuna tugenda kwogera n'ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuze tutandike programu Ssewandagi buuza abantu banyabo ne baseba batulaba ku MS Media yonna gye musinziira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukirako nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde njagala kwebaza mikwano gyaffe abatuvuma waliwo ababavuma ne mu biseera nga ebyokufiirwa era anoonyaayo komenti embi gyateekayo tubuulire era oyo baali ntegeragana ne maama wo baakola batya naawe kola booti komenti nezo nzisoma ate nzigoberera nnyo nz'obutafaana mwe era abasinga obungi mbaanukula naye nze omuntu gwe sirinaako buzibu yo yalisanyuka nga nfudde anti ojja bba towulira ate kati anti mu mbeera eno nyinza okuba nina benyiizizza bwe basanyuka nti akasajja akabadde katukola bwe kati sibalinaako buzibu bw'osanyuka maama wange ng'afudde olw'okuba nze mbadde simanyi nkolokota Kyagulanyi maama wange oba omulanga bwemage linda nze abaana bange balibeerawo ne bakola ki ne bafaana mu mbeera eyo balikaaba ekyo bajja kigumira nabu taata waabwe bamumanyi tolina kipya kyolibo babulira ku taata waabwe nga tebakimanyi naye embeera nga bw'ogitunuulira simanyi ewammwe eyo eri etya naye ewaffe ejjo natambudde mu ggombolola bbiri ggombolola y'Eggombe n'eggombolola ye Nabweru nga ntambula kutunuulira embeera y'abantu nga bwefaanana ku lunaku lwa Easter naye nazudde ebintu bibiri ate nga twabibuulira abantu wano abantu beerabira nti Kampala gwe mutima gwa Uganda era gwe mutima gwa Buganda ye command center mu 96 bwe twali mu 93 kuba twatandika 91 bwe twali tulwana okuzzaawo obufuzi obw'ensikirano twali twogera Buganda wokka ng'era Bannayuganda basigadde bonna batuvuma bagamba mwagala kuzza byadda ebyo bya primitive tebikyadda tebiribaawo ne tumaintaininga group yaffe twagenda okuwunzika nga twaddeko Ronald Mwenda Mutebi mu 93 tugenza otuuka 226 olwaleero abafuzi ab'ensikirano bagenda 50 n'okusoba naye ng'abaasaba ekyo twali ba Buganda wokka amasannyalaze bwe gabeera mu nnyumba ng'oyagala okuzikiza ettaala ey'omu ddiiro ojja ku switch eno ey'omu ddiiro n'ozikiza ettaala ey'omu ddiiro naye ate bw'ogenda mu mita bokisi ejjako gonna n'osumula wayo emmyufu n'ogijjamu ennyumba yonna ezikira twagambanga abantu mu kulonda okwo okubaddewo nti okulonda okuli e Kampala kwe kugenda okufuga ebyokulonda mu Uganda yonna Kampala ye command center abantu baffe tulabanga ffe aboogera betakola ki yemutamanyi bye tutategeera naye kasita bamaze okugjawo engabo y'Abannakampala bekapaka batandikira ku batembe abo taba wiiki ezi nti mu wiiki 2 bajja kuba bakoze eki bavudde ku nguudo kituufu bw'otambula mu kibuga Kampala trade order oba embeera nga bwe badde kuba mbaddemu abantu ababi bangi at least otambula ng'olina ku mirembe kati era otambula weeyagala at least totya nti akasimu bajja kakunyakulako totya nti waliwo ajja okukwata mu nsawo totya naye lwakuba nti bw'oba olina by'onoonya ate bw'oba obinoonya kikutwalira obudde bungi okubinoonya obizuule gye biteekwa okukola ki okubeera n'abantu abo naye omuntu eyagambanga nti Lukwago agende ekibuga tekyetaaga nfuga y'amateeka kyetaaga yinginiya kati ku kiseera kino lwatandise okukitegeera nti ekibuga kyetaaga lulovulo okikulembera weetaaga mateeka si bayinginiya nga
ebiri e Kampala biyinza obutakwatako nti abo abagobye Kampala nze era tebinkwatako naye ojja kubeera ng'oli e Masaka eri ewaffe ebbaala wansi omwana kuba peve ekiro nga yadduse ku luguudo e Kampala no ku luguudo e Masaka notundu e Kampala but even Masaka ku street ne Kamuli ne Mbarara wonna babagobyeko kati trade order eyo gitunula nti bwe bamala okugiteeka mu system e Kampala kati awala bateeka butesi era kasaba bajja mu Kampala nga tewali resistance yonna buli mulala agamba nti ekisoboka kati bwe bamaze okugenda ne bayingirira ekirala bakiyita kiosk buli kiosk nebanga eri bweru wa road reserve bagitaddeko X emyufu erina okukola ki okuvaawo nekiki ekireese ekyo abantu bwe tugenda mu kulonda tubagamba vote wisely bo balonda otuwadde kaki oba balonda batugambye buli awali Namboze ne bamenya ab'emukolo ne batukoka amaziga ku bigambo Namboze yagala nagano okwogera wadde ekigambo anti ayina endagaano ze yakola olwedde ebigambo by'anaayogera bikontana n'endagaano ze yakola ezaamuviirako okulangirirwa kati gwe wamulonda nolowooza nti olonze ye naye ate waaliwo ekirala ekimwetaagisa okukola ekyo waliwo force endala eyali emwetaagisa okulangirirwa yensonga lwaki bw'ona ojja ewaffe kaana kambata tojja mumusanga ng'alayidde so ate mu mbeera eri singa waasigalawo bakitte oba wano singa waasigalawo lukwago ye teyeetaaga ndagaano na bali era nkugambye nti kati mu myezi egi egitawera egi abaali bamenya amayumba mu Lubigi tebaakoma bwayiisaawo bagenda kutandikira ebwayise naye n'agali embalala nemejja gamenya bwekiri n'agali ebusiya nemejja gamenya kasite n'amenya mu Kampala nekkiriza nti amayumba egamenye nga tewali resistance yonna n'embala ejja gakola ki ejja gamenya abalina okutuyamba okukola resistance baali bakulembeze abaali mu Kampala betwajjawo ne tuleeta abatalina mugaso tebakulembeze tebanna bakulayira ye kituufu tebanna bakulayira naye enjirira bali mu ezo olwaleero si mukulembeze mupya mu Kampala ye mbaka wa palamenti akiikirira Nakawa mu palamenti palamenti bagambye tetuula waliyo lwe yaleese matter of national importance n'ayogera ku nsonga y'abatembeeyi abagiddwa ku nguudo Wakayima Musoke Nsereko mbaka wa palamenti ewaffe alina lwe yagenze mu palamenti n'agamba nti obuyumba babumenya Zambali ye mupyajja otanna bakulayira naye kaana kambata ye meya wa municipality akola ki ajja ate ye kansala akiikirira gombolola ye Nansana eruddawa ewakiso alina kye yayogedde yadde mu lukiiko lwa Wakiso sinaba kukiraba trade order yonge eteekebwa mu nkola bagikola nga bateeseteese abantu balina okudda kati bano bassa mu nkola trade order ng'abantu balina we badda abamenya obuyumba bwabwe bonna boolaba tebalina gye badda bamenya buyumba kuddaka kutuula oba kugenda mu byalo kubba ne mu kibuga mwennyini okusigalamu crime rate ne yeeyongera egenda kwongera kukola ki kulinnya weetaaga mitale personnel ey'amaanyi ennyo okusobola okukabinga up crime rate waffe Maganjo kati ndaba b'omumalu batandika otambula ssaawa 9 ogw'emisana abaki bawumalu aba security batandika okutambula mu gombola ye Nabweru essaawa 9 ogw'emisana kubanga ne ku ssaawa 9 anyakula akasimu akola ki wali kati eyo embeera eyo tuteeka ogitunuulira abantu baffe bakyali ku gundi ojjonkera gundi Kyagulanyi we tuli kati Museveni yakyogera n'akugamba nti 2026 nja kuba sirina opposition eyo lede kati nfu nga Kyagulanyi yagikoze eki yagisaanyizaawo nze ne mbagamba nti n'obulamu bwa National Unity Platform bukoma 2026 naye kati kyaliwo njagala olwali oyiteko kavule olabo baaliwo activity yonna bajuzi bali ne press conference yaliwo ku lwakuno waliyo mu press conference ate zinaliyo saaliyo ne baaliyo kiki buli tewagendangayo mba n'emirimu ebirala lwaki wasindika baana leero nabo wali relevant tokyalinayo kiri waffe news z'owa abantu kiki
Sajja bannupu naye bakutabukira batuufu. No, si kuntabukira butabukizi nakugamba nti kyabulabe nnyo okuzimba ekibiina ky'ebyobufuzi ng'okizimbira ku muntu atya. Kyagulanyi bwe yamaze okuvaawo ali mu Amerika kati ekitebe kya Nuupu kyazze mu Amerika. Era bwe twabadde tulaba Kyagulanyi ku Easter twamulabye nga yayimiridde waggulu e California ng'alina mukyala we ng'eno alina mutabani waabwe ng'abo bali mu ssanyu. Kyagulanyi yategedde ab'ewaffe bataalidde kya misana na kyaggulu. Yategedde ab'emikono oba bamenye. Yategedde ab'emikono we baabamenye. Oba bamutabukira ne bamugamba ssebo. Twakuwa akalono tuga tubikukwasa ate n'odduka mu Amerika. Twakati bano bali mu kutumira. Kati kubali mu Amerika ani ayinza omugamba ku ekyo naawe nga bw'obalaba. Bava Uganda emyaka 4 myaka 3 emabega. Ne Uganda tebeetaaga kugiddamu kulaba biriyo. Tebalina ssuubi kukomawo. Nebo bade subi eriko bukulembeze nga bukyuse. Nebo bade subi eriko ngo bukulembeze bukyuse. Bwokomawo wano buli obulamu bulala nnyo. Buli obulamu bulala nnyo kituufu. Bwogenda butuukamu wano olabe embeera ya wano otandika okugula data oteekeko data walayika agaana okukola oteekeko data omulala ono gwe tutera okukola waffe wa wifi amasanyalaze gaveeko azikire. Ne bw'olwa n'emmotoka ngayo n'oyingira oluguudo ogolaba oli avudde muleni azze mweno envuga gye bavuga nga tubitegeera. Kati trade order ne order yennyini eya bulijjo naawe gwe kennyini bw'ova mu Amerika bw'ojjako wano mu Uganda ofaananangako gwe kojja okubeera wano ennansa n'oba ekasubi omuntu okugamba nti kaakati tukutwala Kyannamukaaka obeereyo ku nnyanja y'Ekyannamukaaka ofaanana omuntu avudde mu Amerika n'ajja wano ewaffe e Kampala. Kati nze siwanda gy'oyinza okunzizaayo ennanzigeri gye twabadde. Ate nga kumpi nnyo naye nanziga okugamba nti kati mbeera nanziga obwongo bwange bulowooleza wano Kampala bweki Kampala Metropolitan obwongo bwange bukola ki sokka nga neri wali abakola ki ababeera ate nga beeyagala ngera we omuleeta eno agamba gino nzizeeyo nzewa bwekyogamba nti nanziga olina gwogamba nti kati bw'oba onkubira ssente ng'oyagala consultation emitwalo 2 n'agakuwa atasobola gwebuuza Kasiba nte yabeerawo. Abantu baagala okujja ku faamu yo okuyiga okulunda embizi ku bwereere. Faamu ye eri eyo. Lwaki wamubuuziza n'akutwala wabalina kumpi nnyo okuva ewaffe. Kubanga tojja nendaba ekimotoka nengamba ogwo naye ne mugamba emmotoka eyo ya Kasiba nte. Kumpi nnyo maka ga Kasiba nte wabeera kumpi nnyo okuva awo wabadde. Tewawera kilomita. Otambuzaawo bigere okutuuka ewa Kasiba nte. Mu maka ge wali faamu ye. Era we wali amaka ge. Asula eyo. Bade manya asula wano. Kati embeera eno etuuse okubanga ekyalo kibeerwamu mugagga ne Uganda ene yasigala okubanga abantu abanaku tebakyasobola kugibeeramu. Naddala Kampala. Kati bannaffe ababeera mu Amerika okubayita mu mbeera eno n'ogitunuulira buli kayumba bakamenya kati wabadde onoonya kugambe natambudde eggombolola yonna. Buli kayumba bakamenya. Nesanga mukazi wa Katono mukazi gwe nasanze bambi mukazi munaku yakewola ssente yewola ssente mu kibiina milioni 1.5 n'atunda embizi ye emitwalo 4 n'atunda simanye enkoko 10 emitwalo 5 n'azimba akakiyosiki ng'ayagala kiyosiki ye ennungi abeera awo nga waakolera ka bizinensi ke tekoze yadde emyezi 2. Manerenda yeri abanja. Manerenda abanja n'abalala babanja. Kiyosiki bamulagidde kugijja wagitwaleka n'ebibaawo ebiba talina kyagenda bikozesa. N'awakaawe biba tebijjawo kubanga kaploti kaayina awakaawe kali 3/5. Mujjamu kayumba ke n'obukoko bwe wabbali wali ebira tebinawo biraga. Tegenda gendera mu lusuubo. Kati kiyosiki agenda giguza basikulapo. Bagula kilo ya 5. Bagula mu kilo ya 5. Nga gwotaddeko milioni 2.5 okateekawo. Naye byonna byali baddewo ng'abooludda oluvuganya gavumenti bawuliziganya ne gavumenti ebyo tebikola. Abantu bano yalimaze kubateekerateekera. Ekirinya bigoba bayi bibangirizi ng'ebyo ne muzimba wa katale ne mubajja ku luguudo ne bagenda mu katale nga bw'olaba ab'Ebusega babajja ku luguudo bulungi nnyo ne bayingira mu katale. Kati ab'Ekirinya bigo obajje kiyosiki zaabo zimenye bagenda ziteekawa n'abamu kiyosiki ziri mu maka gaabwe era bazirumbayo mu maka gaabwe. Olaba enguudo zigenza okuyitamu okubeera ennene ng'abantu balinamu amayumba gaabwe. Enguudo ezo ne zisooka ne zirya ki ne zirya ploti zaabwe. Kati bwe zirya ploti zaabwe
mu maka gaabwe bwe bateekanga bukiosiki era bukiosiki so obusinga obungi w'obulaba buli mu maka g'abantu nga tewajjaawo dduuka naye nga kiosiki ekola ki kati kiosiki bw'ogimenya kyotegeeza nti ayina ennyumba ye agimenya azimba edduuka naye nga sente zizimba edduuka agenda kuzijjawa edduuka ekitone yo lizimba miliyoni aga parish development model ina wogimanyi ngegaba miliyoni esukka 5 ekuwemu naye neemu tetuuka yonna bakuwayo emitwalo nga 7 nga kaawo tawunikiraka ne kaawo nga baliddeko oba kaawo nga ne chairman wa NRM naye nga aliddeko abo nezo zona sigini kyegendako ekulya atukako ewaddiso omusebo nga ayagala omutwalo okuteekako signature oli omwana agende bamuligisa for national ID olaba diso ediso ono ne mugamba tetulina sente katugende ewalala olaba diso ng'omulimu gw'omukulu ate nga twamusanga waali anti laba olaba diso ng'omulimu gw'omukulu gwa byakwerinda bajja okuwandiisa abagenda mu magye nga omulimu gwe gusinga okuba omukulu okwekenneenya omuntu agenda mu magye nga yo yasaanidde naye etaano disa ajagala okuteeka signature ku lupapula lwe kati olaba akyakola omulimu gwe naye ate nga ku nkomerero y'omwezi bamusasula naye ng'ate byakoze byagaddire nga lyakoze volongoto oyo ye diso nenewunyiza Nambooze n'asirika ab'emukono nga bakaaba amaziga n'atayogera kigambo kyonna Nambooze mulwadde oyo musaasire kati mbuuliza abaawana e Kampala buli gwe baalonda n'addawo Ssenyonyi waali Nalukoola waali oyo baamukomyawo sikyo Nalukoola waali neŋŋanda mulya nnyama naye baamukomyawo kubanga ye meeya ate kati ye mbaka wa paalamenti era nawo waali mulonde wane ewaffe wano e Lubaga wano Virginia waali ate ogundi omulala Kawalya yakomawo ye mubaka aliwo omulonde omukyala wa Kampala naye waali mbaka omukyalo wa Kampala Shalimimu Malende waali naye baamukomyawo ng'abaddewo kakati mbuuliza abo omulimu gwabwe ng'abantu bamenya obuyumba bwabwe guli luddawa ne bwe kitaali badde ekyo ekibiina nga National Unity Platform kyali baddewo ekiri nga kisobola okwogera ku kino naye badde ne press conference yaabwe gambe wagiwulidde bwera kubogamba nti batuufu okunyiigira mu press conference yaabwe bino babyogeddeko bogera ku byakuwaaba misa Joel Ssenyonyi ku lwokubiri bwe yabadde ayogera oba ku lwokusatu n'olwokuna bwe yabadde ayogera mu paalamenti kyogamba nti Nakawa ewa Ssenyonyi tebamenye buyumba bwa muntu yenna babumenye eyo ne wabbali mwezo kati nkya balina alternative budget conference kati budget conference embalira yagenda kukola ku ki ng'ennyumba z'abantu zimenyebwa business these are businesses abantu bano batunda ebintu ebya bulijjo babadde batunda nnyaanya bintu ntu ebifaanyi bityo kati waliwo abadde alima ennyaanya ezo n'azijja mu kyalo n'azireeta wano nga talina agenda zimugulako ani agenda zitundawa kati gwolaba ng'omwana we oweri mu kyalo omwana asoma eyo yembeera mwe tutambulira ng'oludda oluvuganya gavumenti bannaffe batuyambye okulusaanyaawo ne lukka wansi mu byafaayo bya Uganda bukyanga tubaawo okuva 96 nze we natandikira okutegeera nga tulonda Museveni nga zze wano twatandika okulonda 96 tebangayo okulonda kwali kuwedde ne batukolako ebikolobero nga bwe batukolako olwaleero nga tewali anyega nibukeeko mu kino bagamba nti abatembeeyi mwena mu Kampala muveemu bona ne bavaamu tebakuba yadde esaseeri naye bonna bavaamu wadde kati ya gaasi yadde akamu kati era mikwano gyange mbanoonya mbasanga eyo bana bakuguzanga fruits waneno mbasanga eyo munda kati babuulidde neno gye muli mulabayo wano we muli wano luno lutobazi mu myezi egi gano gonna amayumba bagenda gamenya ate ne matejja koma kumenya Kampala yatandikira Wakiso bwe naamala okumenya gano n'agembala ojja kuwulira nga bagamenya kubanga abayi Kampala nga command center terina kyeyogedde terina kisoboka era amawulire gabeera Kampala twatambula n'ekwezi ne tugenda paka Ishaka ngeri terina bya bufuzi ng'ogamba n'ogamba nteri kulonda naye ng'okulonda kuli wano so ekibeera wano kiriflectinga buli kimu ekiri eri guno gwe mutima gwa Uganda buli kyonna ekikwata ku mutima kikosa ebitundu ebirala byonna eby'omubiri
abenna kifuma bali eringa basaaga mba ngendo bayitakawo awo mukalaji yabaganda ebyo biri wa Kampala mwe bimanyi waite ennaku ezi ngendo okuddamu okuyitawo nga bonna babamenye olubali babagamba nti muve ku luguudo kyasooka kugambibwa nti bave mu road reserve badde bali waki oluguudo bagenze okudda nga siwe kiri Kalaji we wana wali akatale kebaziba nenga tebakakozesa olwa akatale akugenda ku mukono guno bangamba nti wandera kazibu bayi wandera kazibu yakazimba awo batonatuuka Kalaji bayitawo ddundu awo abamuna oba okyali neeno bayitawo ddundu mu Kalaji eri maaso awali eridde emukono n'eridde erikataako bekabeerawo nga bwe kati awo ng'omaze okukazimba abantu bajje woobajje bagende mu katale kigendera kye ekyokumenyamenya buli omu tewali ajja kikubuulira naye baza trade order mu nkola kati abaddako bwe bava ku nnyumba ezo ze bagenda okumenya mu lutobazi abaddako ba bodaboda ababodaboda babatandise ddu bakwata tebannaba bakyasaaga awo nano balonda bali mwezi wano awo bakyasaaga bali ku bali mwezi bakyagezesa bugezesa be baddako babamenye mutegeere bwe tunaavaawo tugenda kumenya n'amasomero waliwo amasomero agalina ovaawo nga si masomero oli yazimba ennyumba yawaka n'ateekamu akantuntu n'akuumirawo abaana era ojja kwesanga nga none yasaza abaana atuyambye okusobola okuggyawo amasomero agafaanana bwe gatyo abatakisi abavuga enkadde nabo babagaye beeteeketeeke si kweteekateeka bweteesiteesa abo baalwanawo dda naye zaanizo ziyinza obba nga zaabano bennyini andi kakati eyo bizinensi bw'ojjawo takisi enkadde nga gwe olina obusobozi obuleeta empya abadde n'enkadde ajja kugula empya oba ojjamu akuvugira eno oba ojjamu waakuvugira eno atasobola kugula naye ab'enkadde bo babagondezaamu nti baziggyemu bafuuke nga bizinesi ya bodaboda bw'ogiraba bizinesi ya bodaboda kati buli avuga luli wabeeranga ne bodaboda ng'owa mugagga nga mugagga akusaba emitwalo egi ebiri olunaku n'otamuwa n'omukaabya n'omwetoolooza n'omuze n'akuba akasimu nga toliwo ne bakyuka bannannyini bodaboda ne bazifuula za looni kaakati buli lunaku olina okusasula bw'otasasula oyinza okuba ng'ogisasuddeko emyezi 6 n'agisika n'agizaayo bwe bagisaba n'ogisiba naye gaana otandika agisika n'agitwala nenda baba natozimalayo bazibabbako ngabula emitwalo 5 ne bagibba agipakinga wali agenze ndaba mupiira agenda ovayo nga piki ekyaliwo kati kyokola waba onaawangaza pikipiki ya looni olugifuna givuga ogijje mu traka naye bwomala ogijja mu traka omakinga sure obasasula bulungi tobuuka yadde olunaku olumu leba tozirina ez'okuwaayo weewula ogenda oziwaayo kubanga lwe baligikwatako nga traka wagijjamu ate nga tosasudde kubanga ekibaleetera okunoonya pikiyo kulaba nga tosasula gwe kasita obanga osasula tewalina buzibu bw'obanga osasula piki ojja kugisasula eggweyo era ogisigaze naye bw'ebaamu traka tebayiyo paka ng'omaze okugivuga emyaka ng'egi bagibba nga wakagivugako omwaka gumu bo benyini ne bagibba ne bagizaayo kati akodo ke bakola keekano bwe bagikuweerako namba puleeti tebakuwa kaadi yaayo kati kitegeeza ki ti namba plate gye bakuweera ku pikipiki eyo si yaayo bagisigaza kati ono bwe banaagiguza sewandagi bamugulizaako namba plate eyaayo enki entuufu kinga gikoze milioni 15 pikiemu milioni 5 buli kyonna ekyalooni wano kya bbeeyi kitundu tewaneebuuzaako singa waneebuuzaako tewali giguze era ne bwe naali kwebuuzizaako naali giguze nali njagala kugezesa simu ya looni esoboka anti yo simu ya looni teringa piki weeyitamu akatikiti nga tonabasasula nga bagisiba nga batekako data ne airtime ne sente ate buli lwe bagisiba automatically waliyo sente ze baprograminga mu simu eyo ezeeteekako singa bagisiba bwe bagiprograminga nti buli lwe bagisiba eteekako siringi emitwalo ebiri ejja giteekako naye obanga bakubanja ennaku 3 nga buli lunaku osasula siringi 12,000 ye ejja kulaga 20,600 kati bo bakugamba okugiggula zirina kumala kuggwayo zeegamba nti zebabanja bw'ogaana be tebaddibwamu gisigaze tojja gikozesa tojja kukola ki
ate wateekayo ndagamuntu yo wateekayo layini yo tolina wala ojja kufuna ndala so byonna bya kibbi. So Uganda tuli awo TV abantu zebalina mu nyumba za looni esimu za looni omusajja naline aji Muhammad Katere ye Muhammad Kizito ngamba okumanya looni etususseeko evira ddala eri mu nnimiro omuntu ali mu bumonde bwe Kabaale nga bwalooni yeewola okulima kati buloka we Kabaale agenda okuleta mu kibuga nabumujjako ku looni nabutuusa mu katale e Nakasero nabuwa mukazi abutunda looni n'omukazi naye abutunda newajja wattunninyira n'abugula ku looni naye n'abutwala ku looni yawa chipusi kati nze nengena nendera chipusi era ku looni nga nawe tosasudde kati olimalizanga looni evira ddala kufayo konsuma paka kuwole yalima nga ekonomi terimu sente kati ababoda nabo tebeetekera essaawa yonna bagenda bateekako amaanyi age bataddeko bana abalala bagenda bateekako amaanyi kubanga tikyofa togabe yakugambye nti ne ku stage twawandiisaako 40 bangi twagalako 3 ate akugambye nti oba tolina kitambuliso kikuleeta Kampala buli wosanga kapande welcome to Kampala komaawo kati baabe wakiso balowooza bali bulungi naye nkugambye kikuleeta Kampala kikyategeeza pamiti anti kati oba tolina stage Kampala pamiti yo ye stage yo ye permit card ya stage pichi ne yevuga nava ekachiri najja mu kibuga nave wakiso najja mu kibuga and pichi baziteka namba za mirundi 2 waliwo namba enjeru ne namba eza yero enamba eza yero ya private yo tete kana kuteka ko musabaze ya domu ne waba mukyala uto mutekako otiyambala bulungi element yo ngoina ne permit yo novuga kaste namba yeba ya yero awo ojja kuvuga ojje Kampala tiwajja kugamba awo tujja kutera wate wo parkinga na wosa sule bukumi nga multiplex bwogiraba kati gwaine ya boda etoka kubeerako namba njeru era buli ayine namba ya yero nga agikozesa boda bajja gikwata piki bagitwale piki kato gikwata magiteka ku break down ekitone nnyo gijja emitwalo aga 10 2 3 netwa anti bali mu kunyigiriza omuntu bonyigiriza nnyo ennyindo togizaaza omusayi bannaye nti kasabwa obireeta musajja yagamba nti bajja ne banona Abayudaaya nze saakayana kubanga saali mu Yudaaya ne babatwala ne bajja ne banona yamenya abantu babika bina n'agamba nti batuukira ku nze tewaliwo wakuntaasa wabalimu nabona babatutte babadde bagoba balukwago nga tukuba kerere nga bagoba baseggona nga tusagambiza kati kigoba ffe tewali atutaasa balukwago ne baseggona be baali badde ab'okututaasa naye nga twalina obusobozi obubaleekaanirako nga babagoba ne batavaawo bo ne bafuna amaanyi agataasa ffe kati bajeti gye bayogera eya triliyoni 8 n'okusoba sente bagenda zijjawo ezo omusolo nga bagobya abantu tugenda zijja mu ebyo buli bodaboda okugivuga ku luguudo egenda kusasula emitwalo 2 omwaka ngo omusolo ebali terina kyesasula yadde ovuga bodaboda yo gwe kasofuna looni yo ng'ogenda ku luguudo tewetaaga na permit naye oba tomanyi ovuga ng'ogenda okankana emitwalo 2 gyoyogerako gine emisolo gye tusasula takisi esasula akakadde akasuka akamu n'emitwalo 2 buli mwaka okubeera ku luguudo naffe gye tujja ojja kulaba ng'okututuuza wano nga tulina okusasula diini saava lubowa tewamulabye ebyamutuuseeko tobimanyi tebamukute kubanga bamuvunaana butabeera na layisinsi okwakana saagenze kulaba mutwe nga gugamba nti Uganda agidduseemu agambe tajja gisobola yagenze bweru wa Uganda mukwano gwange kanka kasi yasooka okudduka n'agamba waliwo abamuwalana kanka kono yolowooza ki yadduka yali misango gya banka yalina ebizibu bye n'ababbanka alina zirooni z'empitirivu n'adduka ne yeekwekamu ebyo so eno embeera gye tugendamu tegeeza singa kibadde kisoboka n'omukka guno gwe tussa badde basobola tujjako omusolo bana senga balina engeri gye basobola okugulimitingamu ogufunemu ssente gavumenti yonna omulimu gwayo omukulu kukuŋŋaanya misolo naye terawo abantu embeera we bajja ssente bazisasula omusolo kubanga okusasula omusolo si kibi bati embeera abantu bateddewo embeera anti embeera gw'olina ogyeteerawo si ffe gwe kasita oteekawo ekintu ng'etteeka livayo nga ligamba nti awo olina okugibwako omusolo so bo bakulaba otandise kikyo otandise olina restaurant yo gwe kasita otandika restaurant nga bakesi ebajja tiwateekawo layisinsi kati weetaagawo omusolo
omusawo ateeka okebera bano abakola mu 2 awo ng'obiraba kati ab'amaduuka abali mu zakeedi banaasigalayo mu zakeedi kubanga abadde bagulayo yeffe ababeera ku kkubo ne tukulakulayo obusente n'omaliriza nga oguzeeyo kino oguzeeyo kiri anti era ojja kuba esaati ng'ogyetaaga ate we basiina tolina kyakukola tetuyambala zino kati ndaba abasajja ng'ayambala ya NRM sande to sande ayiramu byebisaati naye nonze ebisaati bya ayina ekya DP ng'akyambala ayina ekyFDC ebisaati bya NRM nabiguddeko otalo buli gwe musanga akyambadde mu 2,200 n'agula esaati endala n'enkyokya ate gwe NRM bakuyitawo NRM simanyi naye nze buli gwe nkisanga akirina mitwalo egi sajja nga bakaloyiza embeera naye gye mmuwa n'agenda n'agula esaati endala kino n'enkitwala kasita nkulaba n'ekyo ekisaati embeera ya bwavu oba munaku nnyo kutambula ng'oyambadde esaati ya NRM tewanda ki trade order efuuse trade order eyo embeera mutambulya kojja yone bano abakazi abatunda ffene wali eri ku Northern bypass bakyaliwo oba nabo babajjeewo basooka bajja ku Northern kwenyini kwe bali nga batundyako kwaliko n'ab'ebimuli ne badduka ne bagenda ebwayise crown about we babadde babeera kati kino ekikwekweta ekipya kyabagumyewo basanga mubadde mulya ku ffene waabwe butereevu nasobola kukwata luguudo olwo babadde balina gye bajja ffene nga naye nanyini ffene naye amutunda wadde ng'ebimu babadde babba bibbe balina babadde babigulako nga babbi naye era wakirike abadde balima ffene babadde bafuna kati eyo kyaweddewo ate gwe omuli abo omulaba nga tokyamulaba ate oba okyamulya nagenda luli nga nveeyo nengenda nengwa mu olwo luguudo bali kati lutereeza naye batandikanga kutawuli ekawaala awo ngenda tuwa kutawuli ekawaala sibalaba awo na tewali ngenda kujja mpaka wane namungona mu lawundi tewali basigadde bwayise badde basigadde bwayise abo nabali bawagizi zino ba NUP bona bali mwezo era gwe balinda nasibye sente ne mukwano gwange yaŋŋambye nti bali mwezo bw'anaamala okulayira ku bwa meeya bagenda gula n'ebikeeke ebisiraamu obimanyi ebikeeke ebyo mbu obutunda naki bateeke ku street nga baalawo emikeeka nga kwe batundira mbu ng'abalagidde okudda ku street ne mbagamba bwe mukomanga wano ku street emitwalo gyangaaga kati bana bakuguzanga ebintu ebwayise bo baddawa bali eyo munda gye mbanoonya kati nina simu zaabwe kwe mbanoonyeza kitegeeza ojjanga kasitoma ne basooka ne bakwekengera aga nze situnda kati ebiraba ojjanga kasitoma nga tebakumanyi teryakuguza bintu bya black market kati byafuuse bya black market era omuyembe tegukyagulwako gye tubadde tugula oba 8,500 ogula gumu gwawandege waliwo wano banyina miyembe banyina nananse wandege yawo mu bitaala awo bakyalabika kaabo olinawo obasanga tebakyaliwo eyo yembeera mwe tutambulira ebyobufuzi bwoba obyewala abantu bangi baagala nnyo okwewala ebyobufuzi nti nze ebyobufuzi byantama ebyobufuzi sijja kubiyingiramu tebingasa naye ebyobufuzi nga biri e Kampala bisalawo gwali ekyannamukaaka emmere gy'onoolya ekyeggulo oba n'olya ennyama ku Christmas oba ku Easter bisalawo oba omwana we anaagenda mu ssomero nga Africa Vision for Africa High School Nakifuma ebyobufuzi bye bisalawo gwe kyonaakola ne kyonaatambula bisalawo sebo oba lubalusewa yaffe eri enkyo naagivuga oba togivuge kituufu nobeera naye awakaawo naye nga tosobola givuga amafuta nga temuli nga temuli mafuta nga tolina kyakukola so ebyobufuzi tuteekwa byetabamu buli tubisanga naye n'amagezi sikwetabamu bwetabi nti wasudde akalulu naye n'obwongo ani gwowa ate ebigambo Kyagulanyi yabibagambanga naye bo tebawulira mwebereremu ate bo ne bagamba nti yatugambye buli awali ambulera tiikinga ng'ate yagambye nti weebereremu bwe bakugamba nti weebereremu ne baleta emmere ku sowaani sooka weetegereze ani ampadde emmere lwaki ampadde emmere ku ssaawa zino bw'omala okuzuula ekikusika ekiri emabega lwaki akuwa emmere olwotegeera nomanya nti Matiya Sekanjaka emmere agimpadde mutima mulungi naye omala galyalya ojja kwesanga ng'olidde byetateekwa kulya for the sake of eating nga bali badisposing of mmere yaabwe yabalemeddewo
cost ejonoona nnene nnyo basazeewo bagigabira abantu bagirye nga n'embizi tesobola kugirya gwe ne weesanga ng'ogiridde n'olwala. Tukyaliko ebyo nalaba essomero liri minisita Muyingo yali gadde yabagenda bayimiriza okutuusa nga investigations ziwedde naye we Elishama we yafiirayo teyaggalawo talina nekimu kye yayogera anti kuba ye alina amaanyi n'obuyinza. Amateeka nnyumba za Nabbubi ekwata Nsowera Nansiri ebinafu baba nene amateeka bagateekamu era bagayitamu essaawa 24 nga kati osobola okuba olukuŋŋaana lwonna ku street era obutale bwonna baabumenye okugjako ewaffe Kawempe waliwo akatale kali awo kaliko ebifaananyi bya Museveni kekanti akaliko ebifaananyi bya Museveni kali mu reserve ku Mukisa Biscuit tebajja kukamenyawo bajja kukasigazaawo waliwo n'ab'amasannyalaze lwe baali bamenya ennyumba zonna eziri ku luguudo olwa kolansi emaganjo baalekawo kalina emuwa eri awo ya munene nannyini yavaayo n'emmundu n'atuula wali wabbali n'agamba ndi njagala nda baagimenya era baagireka ne bagenda eri awo emaganjo okumukaaga ngo netuka ku maganjo Brain Millers eno ezo maaso ebbiri yazizimba mu road reserve ne bw'oteeka ekiwaji kino ekya yinula kyetweka emabega kiri mabega mu nnyumba nali n'essomero lyoyo yennyini minisita era gate nayo yennyini eri mu road reserve naye baagirekawo mwali ye bwe yazze yalaze amaanyi mangi nnyo naggala essomero kubanga oli kyeyabadde ayagala kati ate ekyo tekiggala lyoyo kigenda kuggala amasomero agafaanana eryoyo agawerako. Bano bambadde kuŋŋaanya baana simanya biki owaayi mbeera ng'etabuse kojja eyo embeera bwe tutambulira n'ennimiro nayo bajja tulumbayo ane munimiro nayo mulima bubi atali registered tokkirizibwa kulima kino tokkirizibwa kulima mwanyi amateeko batemanyi tegaliiyo sewanda kitugenda kukoma wano olwaleero weewaawo ebyo ya Muhammad omanyi Tunisia Muhammad Bouazizi yaleeta obuzibu yali mutembeeyi ng'atembeeya vegetables bamuyoola batwala ebibye sente ze yasigala neyeeyokya wano e Kampala waliwo ayinza okwekumako okukakkana gavumenti ya Benali yagenda bwetyo kitegeeza omusuubuzi si wakuzanyirako kati wano e Kampala eyo embeera tugirabyeko Etunisia baali tebannagiraba ne bituukawo gavumenti n'egenda kati olwokuba twakimanya wano e Kampala nti omutembeeyi asobola okweyokya abatembeeyi ne bagenda gweyindako omutembeeyi waneeyokera ojja kulaba amagye ge banaaliwa mu kibuga waliwo omuntu abamanya kintu tono nnyo magye ge tuliwa ku kkubo nga buli omu asirika luli ku kitebe kya NUP wabadde waliwo buli kasasiro w'amagye abeera awo wabeera buli kyambalo kya magye ky'obanyi mu Uganda wano kibadde kibeera ku NUP bakoze ekintu eki Fulumya Kyagulanyi bweru wa Uganda